Tana omanyi Uganda tukyagenda mu maaso munnange gwe atulaba yakatweyungako gye tuvudde yonna yonna tuzze tuyitayo kana akatundu ke tutuuseeko ke bayita silver round si bwe kiri baganda bange ab'e Masaka bano be bayiseeko ne bakuŋŋunta bannaffe ate ab'amukono kakati wano we tuli we bagenda obbuyira oba we babugattirako balinawo omudidi gw'ensimbi 89 singa mulonda wanene akagattako nga kaliko tayimuzi 2 tuba tugenda bongerako 89 mubere n'akakadde kamu 78 ate singa mulonda aka bawa afu mugenda kwera n'emitwalo 44,15 sibo kiri muli basuubuzi muli banna bizinesi mubimanyi ate kuliko Kiwalumbe kiri awo kigenda balya kasitwalonda Kiwalumbe teri kuwoza tulinawo ne orphanage ezogenda okubanga owa bali bakateyamba omulungi ali eka sigala maaso ku lutimbe ngenda kubawa omukisa gumu mwegeye mwani alonda ku luno luli ani yalonda ekiiso ani yalonda Kiwalumbe mwegeyemu eddakiika ntono nnyo soketegeeza oweka tigwe weyonge bweyonzi ku BBS Telefina eyaffe programu ensi 5 omanyi Uganda ne MC Mazinga omuggalanda wa mami omubwati tuli mu quarter finals za ensi 5 bannaffe ab'Amasaka bazituuseeko kati ate katulabe mulonzeewo mukulu kireero agenda olonda bana Masaka mulonze awo makati Steven ampulira omutima gukuba gulinganga okay kadde kako londawo Kiwalumbe ensekutye londawo orphanage bambi bakakasa omutima omugabi tewali no ddakiika eyakwerowooza kanzire eruuyi omukulu Steven kyebikkulire Steven alonze ekifaananako bwe kiti Steven alonze times 2 sente zigattiddwako ne zifuuka akakadde kamu mu emitwalo 78 kakati mbadde nsaba mubikuleko kwebyo mulabe omukisa mbadde mugenda okufiibwa bikkula asooka eri abadde ali agenda toolako obutozo laba bakuwa mukisa badde oyatoola ku banno londa bikkula abadde agenda kulibwa esitano manyi Uganda kola final za pawazo wazigenze MC Mazinga omuganda wa mami womubwati mutulinda ate ku katundu kali akaddaga kasameme emitima wegigenda obatulikira bwe esitano omanyi Uganda